Tomu Douglas. Mama Nakitende yeggwa mpita. Njagala mazzi. Kansoke nzigalewo ennyumba yange nzigye. Kale yanguwako. Kale. Mama Nakitende. Oze. Njagala ya mazzi, njagala kano kokka. Ako kachimira mmeka. Yakumpayo 15. 15. Naye. Nnaku zino obadde okimanya amazzi osuna entongooli sente ozisaawa to. Sente zange ensevinga za kuwasa Keeti. Oyagala kuwasa Keeti. Naye bano bonna bagenze ne bakola ebweru w'eggwanga. Lwaki togenda e Dubai n'okola sente zijja kuwera mangu? Mama Nakitende, ennyonyi bw'engwira. Nze ntya ebiwanvu. Genda e Dubai okole, genda e Kato okole emirimu gy'egiri egy'abavubuka nga ggwe. Ne baŋŋamba abazungu mbu bakuba abaana b'abendi. Mbu kati gwe ogenda owasa omwana wa munno nga toyagala nakukola mirimu. Njakola wano mpolampola mbadde nkima amazzi ng'obulamu butambula. Kati olinayo mmeka? Naye 40. Mama Nakitende ye omulabyeko. Ani? Malayika. Malayika simumanyi. N'omwana atukula nga malayika Katonda gye yagoba mu ggulu ngamba Keeti. Keeti. Sinnamulabako. Nze kyembadde amagezi ge mbadde nkuwadde ge malungi. Nze nkwagaliza Keeti naye wandibadde osooka n'ovaako mu ggwanga. N'ogenda n'okolako ebweru ssente gye ziri ennyingi. Nze ntyayo abazungu mbatya. Naye kaakati Keeti gw'oyesibako gw'ogamba gw'oyagala ennyo omuwaaki. Keeti. Njiye era nnoonya ssente. Omuwaayo ki? Njagala kumanya ki ky'omuwa kyakwagalako ye nga ye. Ngezaako okuyiiya era we nfuna ku busente ne mulaga ze nfunyewo ne tusonda entwongereza ku z'omukolo. Kati ogenda kakimira mmeka ako? 15. 15. Nayongezamu bulijjo nkakimira 10. Noyongeramu olwa 5. Kati mbadde njagala ojjuza eppipa yange eri. Anti bubeera buno 18. Mbeera ngenda kukolera 2 Lusanvu. 2 Lusanvu zikumala okulya n'okusevingako. Nze ekyokulya si kizibu. Keeti atera okundeetera ku migaati. Naye tombuulidde. Olina ky'otaŋŋambe Keeti omuwaaki. Naye ngenda kukubuulira naye togamba ssenga. Nze mmanyi nze nkwagala nnyo Tomu. Ssenga we sirina kye nsobola mmugamba. Nze mbulira. Olumu Keeti tera okujja wange n'akola ki? N'asulayo naye nga ssenga we tamanyi. Atera okusula ewuwo. Ekyo ky'omuwa. Nandeetera n'okummere gye bafuumika. Ebyokulya si kizibu. Wajjewo ofuna ky'omuwa. Kyava akwagala ennyo. Kale genda ondeetera amazzi nkuwe ssente zo. W'omaliriza bw'oti ng'onkonkona nga nkusasula owulidde? Kale naye zitegekewo. Yanguwa. Omundabira ng'omulabyeko. Kale. Abazaala tulabye naye baaba. Ono si mwana mama Brighton. Keeti, olagawa? Nga ndaba okuttira ensawo. Gyebaleko nnyabo. Kale naye gyebaleko.
Tom omulabyeko. Tom? Gyali awaka. Tom namulabye agenda eri. Nalabye mama Nakitende amuyita. Kiki? Nga ndaba okwataganya ensawo. Simanyi baggobye. Mbuuza ggwe. Nnyabo. Nga ndaba okwataganye olagawa. Mbuuza ggwe nnyabo nziraamu ndaba okwataganya ensawo ate otambula butambuzi ogenda. Nnyabo mbuuza ggwe Keeti olagawa ndaba ogenda. Nawe tondeka. Kiki? Nkubuuza omuntu mumanyi mulina okuwa abantu abakulu ebitiibwa bwe mba nkubuuzizza nziraamu nkubuuza olagawa. Ndeka afa kubikwatako. Lindako. Bwe mutyo muyise abantu abakulu bumutyo. Kale kangende wasengaawo. Ndeka nawe neesibyeko. Kati nkwesibyeko ki omuntu omukulu bw'akubuuza muddemu. Keeti mbuuza ggwe Ndeka nawe. Ndeka. Tomboggolera nno otyo tomboggolera ndi muntu mukulu mpe ekitiibwa. Kati nesonyi wanvaako. Ovudde eri ewo n'ojja ombuuza nkuddamu oneesibyeko. Ndeka. Nga nina okumanya wawe olaga. Olaga wa? Ennaku zino abaana temukyayina mpisa bw'otyo bw'onziramu. Linda gwe bazadde jjojjo wano gonziramu bw'otyo ngaddamu embwa. Ndeka. Ozze kwefumbiza. Ndaba ozze n'ensawo n'okwataganye. Ozze wa Tom weefumbize. Abula kangende ngambe sengaawo. Kangende mugambe buli kimu. Genda omugambe w'omugambe. Bannange tokyaweerako ddala abantu kitiibwa oyisizaamu ddala abantu amaaso. Abula kangende ngambe sengaawo kantu ggwe. Nako ebyokumalako emmere. Kati oba ono naye azongeddewa. Gwe Kitomu oli wano okola gwa kuzunga buzunzi ku kyalo. Omwana abandi ali eri ewuwo. Mwana w'abandi kyali ku mulyango gwange. Ngamba Keeti. Mukama Katonda. Wabula ngenda gamba sengaawe. Kati ate Keeti ayagala kundeetera bizibu. Ayagala kunsibya omwana oyo. Kyokka nno kima amazzi ku nayikondo kyokka ate kati nno okuddayo mu sisinkani. Naye Mukama Katonda. Kyokka bannange kabisi kandagala ate ng'otuuse mu budde bukyamu. Soko tule wano nkubuulire. Andidde Ovaawo. badde wano eno nga mpumuddemu maama Nakitende nankima ngende mukimira amazzi ate mbadde nkyali eri Donizera kwe kumpita nti oli ku mulyango otudde. Ebyo soko biveeko. Nze nafunyedde ebizibu. Bizibu ki by'olina Keeti ebyo by'otaŋŋamba neewaayo okulabirira mu mbeera yonna wadde Ngenda bikunyumiza naye ky'oba okola soko oggulawo nnyingire ntuule kuba nakooyedde obwedda ndi wano eno nkulinze tudde wano essaawa 3 nnamba nninzewo. Ekyo kye nasookeddeko nti ojjidde mu budde bukyamu landiroodi andibubye no kufulu eteeka okuba yiye mukwano. Ngamba biki ggwe? Landiroodi ammanja ssente yakedde ku nkonko nawe nfulumyemu emisinde ndowooza kwe kusibawo. Naye naawe toggwako bizibu. Nsonyiwa mukwano. Akubanja ssente mmeka? Ammanja nnusu 7 ak'omwezi guli oguwedde. Kati maama Nakitende agenda kuwa ssente mmeka? Maama Nakitende agenda kumpa 27 antumye buno obudomola 18 nzijuze 18? Kati ezisigadde ogenda zijjawo? nja kuzifuna nkola mpola. Ate ziri ssente ze waŋŋamba z'otereka ziri eri. Ezo ssente tozoogerako bebi. Ezo ssente tozoogerako za mukolo.
Tom naawe ontama. Ate kati nakwanjuza malusu mukwano. Kati ogenda sula wabweru. Zikwateko osasule Land Road oggulewo ennyumba tuyingire tuwebake. Awo mukwano twawukanye. Ezo ssente zigenda wasengera mbadde nkuŋŋanya mpola pozi kyenja okukola nja kukubira maama e Masaka tulabe embeera bw'enaaterera. Kati Tom oyagala nkole ntya? Nze waka nvuddeyo, ensawo yange yiino nvuddeyo, sengera akimanyi nvuddeyo, kati tugenda sulawo. Kati mbadde ngenda wa Badru kima amazzi ne wali ewa maama Shanta. Kati gw'ojja kimaaga Badru tukwate ssente. Ani nze nkima amazzi? Wabula bambi tombonyaabonya at least nzirayo wasenga wange ne mwegayirira nanzikiriza nenzirayo Eti neneeba. mwana gwe wansuubiza mu bulungi ne mu bubi kati bw'otyo bw'ondeseewo. Nedda Tom saba bintu byakumbonyaabonya. Kati tugenda kukola tutya? Kati tugenda sulawa. Kate, sooka olinde. Nina kyenjiza. Olina kyoyiyiza?